aze nabadde wakeerayo mama sirina mmotoka aze nabadde wakeerayo mama sirina mmotoka n'ekiro nyangadde ogendeyo nga sirina mmotoka mukwano Mirundi mukwano gwe Mirundi siriguma Mirundi gentleman Mirundi ow'amazima Mirundi ow'omukwano Mirundi eyantuuta Mirundi yantwala mu bagagga Mirundi eyantwala ewa Hamu Mirundi nagamba Hamu yangaisi yamukuba muyambe muwe kapita atandika obulamu Hamu nampa miliyoni 10 nagamba muyanga genda naba ekikukola Mirundi nga yagaliza Mirundi andeze bannange eri alimanya buli ansanga mbuuza Mirundi mu bbanga bambuuza Mirundi nembanga olunda bambuuza mukwano gwange simulaba Mirundi taliwona Mirundi simulaba Mirundi mukama mamazi Italo nnyo nga gyenkomeza Abaganda balina olugero lugamba nti abakula ennume tebakulemu tewali nnume ejja kuleesinga Mirundi ekyo tekiriyo tebakulimba tekiriyo Mirundi mbadde mumanyidde emyaka egisoba mu 24 namumanya ya 2000 tubadde ba mukwano ewe nga manyiyo nekamanyiyo Mirundi nga bwasalawo nti line gyalina okutowinga era gyatowinga sisuubira nti mu Buganda muno waliwo omuntu abadde amanyi culture norms za Buganda nga Tamale Mirundi ekyokubiri Mirundi ajja kujjukirwako nga mwoyo gwa ggwanga abamu adde bakyasigaddeko but on the sad note Mirundi afudde birowoozo tebabalima nti Mirundi afudde ekintu kyayo na birowoozo Mirundi engoba gye yagobwamu mu State House up to today afudde akokkolima era nga Mirundi ne bomusanga ku mwendo ogw'ekiro temuyinza kwawukana nga tagambye nti ne bangobanga embwa yamala omugobanga embwa Mirundi yafunanga omusaala gwa miliyoni nga 2 eyamuddira mu bigere ne bamuwa miliyoni 14 omusaala Mirundi abadde senior presidential advisor naye nga afuna miliyoni 1.7 omusaala nga talina office ye presidential advisor abadde talina office nga office yeri wali ka restaurant ku Winton Road so abadde afudde ali frustrated in summary era aba government mugenda kuswala nnyo singa mulaga kakati okwagala nti mwagala nnyo Mirundi mpulidde mbo babaddeyo ne mu ddwaliro nga bagamba mbo baba mutwale Nairobi lwaki mujja mu kaseera nga aweddewo that should be the question mulekerawo okulaga abantu okwagala nga bamaze okufa abantu mubawe ebimuli nga bakyali balamu lwaki mulaga Mirundi kati okwagala ennyo kakati nga ali mu coffin so in summary afudde birowoozo tafudde kirala tulaba nti Mirundi abadde mu kukunavu na museche bya mawulire kijja ku nsonga z'ebyobufuzi n'embeera z'abantu kweteekirira Uganda egenda kufeebwako eruzinze muntu ki Uganda eruzinze a senior citizen abadde extremely informed kubanga Mirundi amaze ebbanga ddene wano mu Uganda ne mawulire Mirundi abadde ayinoza n'emyaka nga 66 abadde extremely knowledgeable kyetufiiriddwa unfortunately abantu abagezi nga bo kakati tibakyasangika nenze nga gashumba nyine ennaku nyingi kati nkebedde ku simu ye wano takyayinza gikwata mukwano gwange muzaata simu takyayinza gikwata mukwano gwange Archbishop Sinolwanga takyayinza gikwata Kasirye Gwanga takyayinza gikwata All Access takyayinza gikwata Bishop Kagwe Masaka takyayinza gikwata simu so enjawulo eriwo nti batuseeseeyo ne naffe tugenda Gwanda besaawa zino emyaka 10 from today Gwanda bananga ayogera tewali agenda kubeera ku nsi so nense tumaliramu bwereere tumanye nti nagana amaprojekti ge mulwanira emyaka 10 oba 2 from today muntu mulajja okuba yina nyini project example eno giwanyo nti gwe project yoyina oloza ti yaliko banyiniyo bwe tuliyiga ekintu ekyo tujja kwetreatinga nga abantu unfortunately abalya mmere ekyo tebakiraba kyekyo mukulu gashumba omugenzi Mirundi abadde omu ku veteran journalists abafuna bulamu bwensi okuli bajwa nagenda Adam Chaze Bale Francis n'abalala kino kirekawa ekisaawe ky'abyamawulire natuwakyali mawulire katwina ba masqueraders tuwakyali mawulire wano situkyalina bagita investigative journalism ye group y'abantu 9 abo
gye bali mu bekomoloiti tekyaliwo. Kati amawulire ono abeera ku TikTok oli n'abeera wali n'akola amaki amawulire. Okitegera, there is a crisis ey'amaanyi. The best brains ever they are no more. Mirundi ekyakyenjo omujjukirako obwakabaka bwa Buganda bwe bwalina rift ne kabaka nga bamuganya ogenda Emmengo, ye muntu yekka eyavaayo okudifendinga President Museveni ne gavumenti ye. Tewali muntu wano yali adifendinze President Museveni ne NRM like Tamale Mirundi. Unfortunately afudde akokkolima. Ekisinga okunnuma abantu abatalina kye bakoledde gavumenti edo bwe bali mu kweyagala. Olumu mbadde musangawo ku Winton Road zino zikadenge ne zitaweza abanene. Nagamba wale bagenze convoy nti tugende mu yange driver starting mu lukola bakataala nga kabeera always kabeeranga mu empty. Abagala nnyo eggwanga lino, abagala nnyo gavumenti yammwe tebali organizing. Yes. Eweddewo. The world has changed so much. Nzijukira tuli bato mu kyalo nga UBC yabeeranga mu black and white. Ate nga UBC abantu asinga tebakimanyi ng'eggala nawo ne bagamba bawumuddemu. Muntegeere. Ne wajja WBS, ne wajja NBS, ne wajja Sanyu TV, ne wajja Capital Radio n'ebirala. Katwajiddwa social media. So mainstream media tekyasobola kusurviving in the next 5 years. I will give you an example. Ngenda ku Twitter wano n'entekayo tweet. N'esoma abantu emitwalo 100. Ne mu Uganda tewali lupapula lw'amawulire okuwa copies emitwalo 4. Kikulaga nti abantu abasinga amawulire tebakyagajja mu print. Na zino TV zammwe bugenda okuziba nga nsobola okupredictinga amawulire mugenda okukola ki? Ge mugenda okulaga. So mulina okuswitchinga. Era singa wegera ne Mirundi kati abadde nnyo ku social media, ku TikTok n'ebirala. That's the way to go. Actually, in example njiwa nnyo nti akalulu ka 2026 mu Uganda kagenda kubeera determined by 2 things. Abavubuka ne TikTok. Wanze tambula across the country nosanga abaana ba boda gashumba no imeno babuuza ko ne babuuza mu ndabira wanti ku TikTok si ku TV. So that's the way to go. I've known Mirundi for the last I think 24 years. He has been a true friend. Nobody has ever supported President Museveni and the NRM like Tamale Mirundi. Mirundi will defend the NRM and the President Museveni on over 10 radio stations in a week. How many NRM cadres do that? Mirundi will be on a radio in the morning, in the evening is on a TV. So NRM will miss a very important person. But the Mirundi I know, he has died. He was so disappointed with President Museveni. The way he was thrown out of State House. Trust me, Mirundi has not died over here, lung failure. No. He has died of depression. What beats me most, you don't be shocked to see the state taking over his entire burial arrangements. Shame on you. Mirundi wanted that love when he was still alive. The Mirundi I know, sometimes he had no fuel. But you'd see convoys of senior ministers and top government officials with the lead cars and the rest. So the message is very simple. Let's learn to appreciate people when they are still alive. So even if government foots the entire bill, me as Gashumba, actually my happiest day is to see the government distancing themselves from Mirundi's body. We shall take care of each and everything. We don't need a lot of money. No. If it means carrying Mirundi's body from Kampala to Karisizo, we are going to do it to show him that we still love him. Bye-bye, Mirundi. Also, we no longer have investigative journalism in Uganda. It died a long time ago. We just have masqueraders now. We don't have... It's in Uganda where you'll find a journalist who will come to interview you, asking you, what's your name, blah, blah, blah. Because I think before you can even come for an interview, you must do preps. Who is this person? You get it? That's why sales for newspapers like a Monitor, New Vision, Looked are dropping day in, day out. You get it? That's why. So we no longer have it. It's not there. We just have masqueraders. The late Mirundi joins other veteran journalists like the Bernard Genders, the Dan Chazes. What's Uganda's journalism fate? It's dead. Trust me. You remember the Baganda have a saying, wakule nume tu wakulemu.
Nobody can ever replace Tamale Mirundi. He was all around, very hilarious. You get it? And he was a good timekeeper. Look at a person at his age. He would do radio shows on Beat, Radio 4, everywhere. You get it? We just have a dead generation. Trust me, it's over. Let me give you an example. I can put up a tweet and it will generate 500 views, 500,000 views, 500,000. But if you combine all the newspapers in Uganda, I think their total saturation is around 90,000. And many of those are supplementary newspapers given to embassies and government offices. So trust me, social media has taken over. Like it or not. I travel a lot, I travel up country a lot. When you meet border riders, they always ask me, hey Gashumba, how are you? And my question is always very simple. How did you get to know me? That we always watch you on our phones, on TikTok. Meaning, out of 10 border riders you meet, 9 have smartphones. So they no longer get news out of these media houses. They always get the whatever information through social media. And I predicted this. 2026 generation in Uganda, it's TikTok and the youth that are going to determine it. Omwami Mirundi, omugenzi, abadde musajja mwesimbu nga wabula government. Kyemumanyiko kubanga yali wa mazima yakola ne president kumala ebbanga emyaka 14 ngakola nga secretary we private secretary. Oyo muntu aba muntu wankizo nnyo mu ggwanga. N'olwekyo tufiiriddwa nnyo omusajja oyo kubanga atugenzeeko kubanga badde ayogera mazima abadde muwabuzi wa president ekitali kituufu nga mugamba muzeeyi kino si kituufu nga amubuulira ekituufu ddala naye n'olwekyo mukama amuwa ekyomulo kirungi. Ye abadde ayogera naye nga byayogera tebiri mu magezi tebizimba ggwanga. Abula muzeeyi gundi eka yazimba eggwanga muzeeyi gundi ono mutabani wagundi Lutamaguzi. Ayogera ekituufu nga bwe kirina okubeera. Kyemujjukirako ekyo. Mirundi mbadde mumanyi ng'omusajja ateerya ntama. Ensonga yonna erina weebeerawo mu gavumenti. Museveni amwogerako nga Museveni pulezidenti waffe n'omuntu yenna alina bulijjo kubanga abadde amwogerako bw'atyo nga amumanyi nnyo okusinga ffe abantu abalala. So ensonga zibadde nga zibeerawo mu nsi eno nga ye agyogera nga bweri. Naye kati bantu batonya basigadde basobola okugera ku nsonga nga bweri. Kitumanyiwa abaana bagenda okuba bakola emirimu gy'abadde nga akola naye nga abadde musajja mulungi tugenda musobola nnyo. Namulabako olumu ku TV ng'ayogera ku kintu ky'okulya enguzi nga omuntu yenna abajjiridde amwogera nga bw'ababirabye oba babiri. Si kuyitira eri kugamba ku nsonga y'omuntu wa minisita ng'amubikirira ng'akyogerako nga kiba kiri. Ensonga lwaki tujja sigala nga tusobola abantu bwe batyo ng'abantu abali b'enguzi teri babogerako. Nabadde eggulo nasiibye bubi. Obayo lwaki bayite ekyebikiro. Naye nagenze okulaba essimu yange evuga nnyo saa 6 ogw'ekiro. Nensalawo neŋŋamba kubeera mu silent obutankanga obusitwe wakaleeti. Nakinza okukeberako nga layini y'amasimu agankubidde gonna gali related. Tamale Mirundi. Nakitegeereddewo naye kati ebbanga limpangadde ne muzeeyi. Nze wabaawo ekintu ekikwatagana ku bulamu bwe mbuuza nnyo musawo omwana we. Era ne nkubira musawo. Saatawaanye mubuuza kirala kuba namukubidde mu simu ne mpulira mu background abakaamu. Saatawaanye namugambye bugambe munnange. So ne nkubira n'abaana be abalala badde bankubidde kuba bamanyi tubadde tulina enkolagana ey'amaanyi. Ng'olwedde bamaze okuntegeeza kati kuva saa 6 mutuufu kyampisizza bubi. Era nagezezaako emirundi mingi ofuluma mu nnyumba ngende ekisubi nkakase. Naye abadde nange mu nnyumba ne bannemesa. Ngamba waaye kaninde bukole ki? Kanje. Ekyaddala nze okutandika okulowooza nti Mirundi afudde. Maze kubasanga wano mwenna. Ngamba nti waaye bw'okula waliwo ebintu by'otawakanya. Oba ate otandise ofuuka nga mugwagwa okulaba abantu bano bonna nga balina ekintu kye n'otakola ki. Naye mbadde saagala kukikkiriza ekituufu nze nga nze kankaka tiina nnyo mikwano mingi naye Mirundi yabadde mukwano gwange yekka. Nina emikwano 3 omu yafa. Mirundi yabaddewo
nebo gwembadde naye wali emikolo gyange basatu kati ate ekyenjawulo ku mirundi nze yanjigiriza amawulire sesaagasoma Pasaiga yampa buwi mukisa nti genda okole ku TV ng'awulira byenjogera biri muko nampa program kama Katonda amwongere bingi mu ggulu kati ye mirundi nankwata nansomesa kimu ku kimu era okuva mwaka gwa 2017 mpaka kati badde sitwawukananga ayawukanye n'abantu nayawukana n'abantu ku TV nze n'olunaku lwe nategeera nti mulwadde nali nzize wakaawe kola video kuba twakolera videos nze namuyingiza mitu bino ebyokukolera ku online nze namunnyonnyola nti waayi muzeeyi media bweva ku analog eyo gy'obadde neyingira digital the future is online nagamba nze ebyo sibimanyi so nentandika okubiddukanya naye nampa omukisa nga nkyali amaca nakola nange ku TV Pasaiga ate bwe twatuuka yalina challenge bagiggalagala nagamba naye tukoleyo walala wetukolera TV bwe bagiggala tukolere ewalala Instagram ku online kwe tubadde ebbanga lyonna n'olwasembayo nza okutegeera ano nti nemulwadde waka ewazana bulijjo bwe tukolera vidiyo y'olwasande nga nzija ewaka nali zze kukola vidiyo ngenda okulaba bamutaddeko eccupa naye bulijjo bwalwalamu engeri gy'alina omwana omusawo ne bwaba teyewulya bulungi maanyi bamuteekako eccupa ne tukola era nalowooza bya bulijjo naye mpaka mukulu we mwami Saliro yantegeeza nti alwadde ebbanga kati nenzijukira nti mweyo wiiki yali ankubidde essimu emirundi ngenda naye nga tayogera ng'essimu ankubira nga ngamba alo naye nga siwulira ddoboozi wange ebbanga etuwangadde ne muzeeyi mirundi ng'oggyeko bino ebisigadde n'abantu be mulaakola nabo abasinga yabuuzanga nze nti oyo nkole naye ebya online so abadde ankubira nnyo essimu okumpabula oluusi nga tulina ne vidiyo zetukola ne zizza omuliro nankubira nangamba gijje so essimu ya mirundi nga nze tentyemula mutima naye kuno nagenda okutuuka ewaka omusajja naaliwo nga anyumya mpaka bwebamutwala mu ddwaliro n'olwekyo nkakasa bulungi kyatukubye wala omanyi oyo omusajja bw'abadde ng'akwagala ng'ebyaddala aba akwagala abamu ku baana be baatuuka n'okwebuuza nti ng'akolagana nnyo ne kankaka mu bimu ebyaffe bya kisajja kikulu ng'alutera okuyomba n'abantu n'ayomba ne baddereva be oluusi we beekyanga ng'ankubira agamba waayo ne dereva aluddewo jangu tugende nga bwe mba siri mabega mu mmotoka ye era twali tunyumyamuko emboozi awo oluvannyuma lw'okufa kwa Ichuli mubalegobize nja kudduka mu mmotoka yo amasasi bwe gaba gavuga wegati olumu ndiba mu kimotoka kyo kino kiikyo kiriko ebinamba bya gavumenti yosi kangende muyange era netusalawo nga nzikyayigira yiye naye nga videos era nezisembyeyo ziraba abeera mu mito gya mmotoka so tubadde tukola nga tuba twagala disturbance we park somewhere ne kujja equipment yaffe n'atuula ne tukola videos mu mmotoka kizibu nnyo okuzzaawo omuntu ekikula bwe kityo mu bulamu bwange yekitange mu mawulire mu bulamu bwa bulijjo ye mukwano gwange n'abaana bange gwe bamanyi ate nga takoma bukomi kwagala muntu ng'akwagala ng'omwana n'akwagala nga koligi bino bimbadde mulaba mawulire ebyo propaganda we naye abadde musajja wa kisa mirundi ng'oba oyogera naye awo nakunyumiza ebizibu nga muli babiri agamba omwana wange oyo adanyumiza bingi ku baana be omwana wange oyo ankoze bubani naye ng'omwana abajja ogenda omulanga aseka agamba omwana oyo yafaanana nnyo senga wange niweebuuza omusajja adaavuma omwana ate bw'alengedde omwana munaye nga kimukaluubirira mu mutima okulitisizinga omwana we direct era abadde ayogera nnyo ne muganda we mukulu we ku mwana amunyiizizanga era ensonga ziggwera wa mwami Sali nga wano asobola kukuvumavumamu awo naye ng'abiddukamu mangu kaka tugende kiviire kino ekisajja era bondi gy'alina n'abaana be basaasirako kimu kubanga nabo bakimanyi emitima omusajja oyo abadde abaagala fena eno gye tuli mu mawulire kambeko kyenkubuulira tamale mirundi abadde afissaayo like 3 hours in a day abadde alina amusaplayinga amawulire agakuŋŋaanya n'amubuuza oliwa n'asoma buli lupapula lw'amawulire oluli mu Uganda n'asomerako n'eza East Africa abadde alina olwe Tanzania lwasoma asoma East African nga bw'azimalayo
kati nga atula mu motoka oba eyange oba eyiye emabega n'akwata essimu ye n'akwata olupapula lw'amawulire. Kati abantu abasinga abamanyi obadde oli awo ng'asirisa asoma amawulire ge omusirikale waali dereva waali nange wendi buli omu akola bibi buli omu ali kasimu ke tuli mu brainstorming oba kukola ki kye tugenda okuddako oba tuli mu byaffe n'ogenda omuwulira nga ajjayo essimu ng'akuba agamba gundi sitole gye bakuwandiiseeko wagirabye nti ye nagirabye ng'abamu abataamuufu obawulira banyiize oyo omwana ngenda mukola bwe nti nga Mirundi amugamba oyo mutabani wange muleke nga wava kusimu omubuuza naye yawandiise sitole eyo muzeeyi omumanyi ng'agamba oyo mugwagwa waawe abajja muttira bwereere ng'awolereza n'abantu batakola ki batamanyi abadde atukuuma ng'atwagala era sinnalabawo muntu ayinza kupuleyinga loolo ya Tamale kubanga Tamale Mirundi kati gwe obadde okimanyi nti ariviewinga stories mawulire neyeekwasa mbu oyo omwana wuwe naye nga tamumanyi atunulira story n'agamba oyo musiru oyo mugezigezi oyo no yeyabitaddemu oyo yabiwandiise kireka bamuwadde ssente ate nga takomaawo ng'asikayo n'essimu ye n'agamba ani yawandiise bino ebiriko omuti omusasi waffe okimanyi byanyiizizza gundi n'akulabula ate n'akuprotectinga emirundi mingi nze naye tukoze programs ezirinya mu ddiiru z'ababbi bangi tulina ekintu kye tubadde twogera ennyo ekya illicit organ trafficking human organ trafficking nga sometimes abyogera n'endowooza asaaga Katonda yamusaasidde abadde alina abaana be yasomesa ng'afuna first class information alina omwana mu parliament alina omwana ministry of lands abaana be abadde abapulesinze bulungi nga n'abamu president Museveni yabasomesa era n'abafunira emirimu so ebintu bye tutannaba kumanya ye abaana be badde babimubuulira heads up n'ayogera ekintu nga akima oluusi n'akipano beatinga kuba abadde ayagala nnyo Museveni ng'alina engeri gy'awuliriza Museveni kuba nze naye tubadde babiri nga ye awagira Museveni nze siwagira Museveni nze nnyina endowooza yange yawukana si enaale Museveni ng'omuntu nze nnyina ebyange byendowooza nti atuulidde bingi ffe mu myaka gyaffe naye yasaavinga ayingidde gyaffe ate akyaliwo nga naffe tuwezezza egijje we yakola ki we yatandikira naye nga okola ekintu n'akukubira ne ku story kati nganze abadde ankubira saawa yonna gy'ayagadde n'aŋŋamba baŋŋambye nti ova kukola pulogulaamu bweti naye bakuzaalawa nti Masaka gendako Masaka olwaleero simuula vidiyo oba gendako ewammwe kati munnange nga gwabamalala gono tagijjaayo ekyokubiri abadde alina ebintu byayogeranga nga bwe tuba tukyogedde essaawa 5 oli asobola okitereeza ku 8 eyo pulogulaamu neefa nakubye nagamba ako katememu omusajja mukubidde wano n'aŋŋamba bw'ati ekirala abadde ayogera nnyo ku bintu by'obulogo era yagamba naluteko ku TV lumuna nali nange ndashoye n'enseka naganze ne kaaga katulina ewaffe gye tubeera naye ng'ekyaddala omuntu adde agobera Tamale mpozi ng'omulabye leero abadde tajja sapule mu bulago naye we yagijjiramu kaawo yalina sapule ye yava ewaka yali aba akola kino ekutuka n'agitwala mu tawuni gimukanikira agenda obala amapeesa agaliko ne gakyawera n'addayo n'ayomba bubi eyagenda ogikanika n'agamba sapule endala sizaagala njagala paapa gye yakola ki gye yampa ebyo ebyamasabo biki kati wakaawe wano gw'olirabyewo sabo lyaffe libadde lyabigamba era kuba ye yastadinga abantu bafaani abantu ba Africa tuwali abakkiririza mu ddogo eri abakkiriza mu Katonda eriyo banampawengwa ate nga abadde all round nga bonna abaweereza so ng'asobola okupackaginga information ng'agiyisizza mu byotegeera si lwakuba nti abiri naye lwakuba nti ayagala apackaginge propaganda we akutuukireko olw'okuwolereza mukama we Museveni era nga tuwulira bino nfunye obubaka wano bamafiya boogedde bwe bati omugamba Museveni ne Muzeeyi naye tubadde wano babiri yani gw'obijjeewa naye nga ayogera nawe ekintu it comes to pass after 3 days kati nze nalekerawo ogw'omuwakanya ng'era bwampa instruction tukole kino tetukola so abadde musajja musabi wonna nga tebanabamuteekako ddagala famire ye ng'esooka sapule ku kitanda kweri abadde bamuteerako wano oluusi eddagala ewaka ng'osanga sapule yakola ki agirina lumu sijja kugamba nti bwe tuwangadi ne Muzeeyi ono tubaddeeko nsobi abantu ze basobola tukwata kati nja kugereza
abantu abamu babadde bagamba nti omusajja oyo alina engeri gyakubamu obwakabaka nga balala bakiyita oba kubukuba naye Tamale emirundi ye is a man of his kugamba bwomulaba ye tewali wamufaanani nga ye abadde yeekolera information agikuwanga ye bwagiwulidde but it was upon gwe gwagyogeddeko. For example, abadde n'enkolagana ne Ssaabasajja Kabaka mwafe abalala gye tutamanyi baali babiri kati gwe omuntu yabeera n'omuntu omanyi otya ekirala ng'alina bwino mungi ate kubakolera kabaka kuba sometimes abakolewa kabaka balowooza nti kukolewa kabaka tebagambwako so ng'omuntu bw'aboogerako bayinza okulowooza kibi beerabira kye bakoze ne badda ku ngeri ki gy'oboogeddeko ekibi ne bakirekawo. Waliwo ebigambo ebyayitaawo ngagamba kabaka mu mbeera y'obulamu biki but ani atalaba kabaka waffe bwafaana waliwo yali agadde kabaka waffe afaanane mufaana gye yafaanana kati nga gwe omutunuulira nti ayogedde ekigambo weerabira omulamwa ti abaweereza bwakabaka balina okukuuma kabaka nga mpologoma mukimanyi bulungi nnyo ekyo so bintu bibadde bingi naye nga ye does not care so long as information etuuse. Tubadde ne challenges nyingi naye kubanga bintu bye tubadde tukola naddala ebyamawulire mulimu abataagala kwogerwako era tubadde tufeesinga very many times abantu batuweereza empapulo tutwala mu kooti yakuwaayo keesi emu twali tuli awo lumu ntulaba empapula zaava mu kampu gye bayita bas advocates nga omuko w'embuga atulopi Rodrick Rabo kakati nali ntudde wantu ne ziweerezebwa ku email yange nenzisoma kati ne email ya Muzeeyi Tamale abantu bamuweereza nnyo email bwe tutuulaawo babiri ampa naŋŋamba kati soma message zigamba ki we nalaba eyalwaba ogo naye omusajja mutandikiddewa kubanga ebyaddala oyo ye badde tebalima kazikwata kakati baali batuvunaana nti alina bye yayogedde ku lwaba ogwo nga kalebule nga nze erinnya lyange mweriri nti nze mbisaasaanya nze banvunaana kusaasaanya kalebule ye bamuvunaana kwogera ki kalebule nembimugamba kata ayite ku mmeeza waggo naŋŋamba ogambye ki ng'oyo antwala muki mu kooti leeta kamera naŋŋamba muzeeyi batuvunaana kwogera ate kati ng'okyamusepoota era tudde mu kamera tukole ki ng'agamba leeta kamera ogirina tugendewa nga ngiteekawo nga eddakiika nga 30 nga byonna ebigambo bivumu saalikoodinga Katonda nkola bubi bamukubira essimu nga tuli mu interview agamba sooka opozinge mala okulaba amukwata bw'ava ku simu yambuuza kozi nkomyewa konze muzeeyi mpuleyingiramu awo neneebuuza naye yantegeera nti ekituufu bwedda sirikoodinga naŋŋamba kakati gwe oli musiru kubanga nze kyogamba bagenda kunsiba bino bwe baba baweereza empapula bagenda kusiba ggwe bw'otakola vidiyo eno gwe bagenda okusiba n'enjiwako ate naŋŋamba genda wali ku meeza byediting tojjaamu n'ekimu nange nemmira ensanafu nembi kyansobera ate omusango gwaddamu ne gulabikako ate twalabikako mu kooti muzeeyi ye muntu ng'akwata essimu ng'omubuulidde ekintu n'aku owuninga n'agamba oyo omutabani wange mumuleke yakoze eki bano baana musiru naye muleke okitegeera n'obeera awo n'akuvuma ebigambo nga mutwalo nze namulaba nga mugwagwa newaabwe nagendayo nga banaku naye ng'oluva bw'ati ku ssimu case solved abadde alina emikwano mingi ng'ate takuba ku front desk ng'akuba mu gye biggwera akwata essimu ye n'akwegayiririra ensobi gye wakoze ng'omuntu ne biggwa n'amaana akulabula kubanza abadde atira okunkubira n'agamba mbeera eri mu kibuga kankaka vaamu n'olemeramu ku lulwo oba n'owuliriza keep it low okusinziira so si ye yasooka wano mu mawulire naye tazikawo kyekyaddala waaliwo abaaliwo naye ye musajja abadde atranscendinga generations ng'asobola okubuulira ebya 19 biki n'afiitinga ne ku tiktok ng'alina content asobola ofiitinga tiktok ng'alina n'owa UTV gwamanyi nga is all round. I remember one day namusanga ayogerera Arsenal Venga simaya Arsenal Venga ng'ayogera abazannyi ba Arsenal nemugane muzeeyi tubeera bameka babiri tubeereyo mu bintuntu byaffe ebyo sikulabangako ng'amaaso go gatadde ku ttiimu y'omuki amadde musajja wa Nigeria
Leero lwesande bwe tuba tukola ina TV oba giyita rock or something ng'atuula asooka kulaba Kinigeria ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 kitundu oba 4 najja ne tukola ng'ate ayagala nnyo Ekinigeria ky'eddogo kati yanneewuunyisa nga gwalaba Akanigeria k'eddogo ate ebya mupiira okoze eki obyagaza ki kwegamba could surprise you with knowledge n'ayogera ekintu n'ogamba fe ababeera naye ffe tubadde surprised kubanga ayogera ekintu n'ogamba naye situkulabangako mu kibanda where do you get this information kwegamba nga is a surprising ebyaddala tujja kulwawo okufuna omuntu nga muzeeyi naye ate situjja kukkiriza ligaseyo efe kubanga fe ababadde naye abantu ebyaddala abanyigirizibwa beetagisaawo eddoboozi eri omuntu asobola okwogerera kati Mirundi bw'avaawo ekifo ekyo ne tukireka nga kiri vakanti era tulina okwekwatakaatanga bannamawulire kwabadde munnamawulire twefunemu abantu kuba tetukyasobola kubeera omu dynamics engeri y'amawulire gaze gakyukamu tokyasobola kubeera wekka n'omalako na buli kimu so nkubiriza era nga nkumaakuma bwe tukola omulimu ogumu nti abadde atulwanirira kati tunalabawo omulala abasobola okutulwanirira situkakasa naye nze nga abadde ne muzeeyi manyi nti alwanirira ne gwatamanyi n'omubuuza omumanyi nga tamumanyi so twetaaga obumu nga bannamawulire kubanga ono ye abadde alina byamanyi naye kati okusobola okubanga vacumu eyo efiiringibwa newankubadde tusobola gisatisfying twetaagisa ffenna tukole close towards legacy gy'abadde akoze eki aziibye newankubadde abamu badde bawulira anyize n'anyize naye nga erusi kintu kyakola kiyamba abantu abaki abangi baani omu akoze eki anyize n'olwekyo tukikkiriza mu mawulire abantu be batyo balina okubaamu nkubagizaako abaana be nkubagiza maama wezzana eyamujjanjaba wiikisi 2 nga tebannamutwala mu ddwaliro kuba asooka kulwalira waka mpaka famire bwe baatula ne basalawo tibafune ground erimu extra medical attention saasirako omwana w'omusawo kubanga buli muzeeyi wabadde alwala newankubadde bonna baana naye basooka kkubira omu kyabawa azewefo kibadde bagenda nakyo nsaasirako kutamala Mirundi Junior kubanga ye omwana omu kubadde proud okubeera nga yazaalibwa kitaawe every father like some of us abalina abaana you need to have a son like that guy who is proud of calling himself kankaka ng'awulira kimusanyusa okweyita kitaawe era kijja kumuluma nnyo omwana oyo kubanga he's been all over abamu bamunyigirako n'okweyita omusika nga kitaawe mulamu kize musika nze mbimala naye temutwala kiri kukijjamu makulu gasukka bwagazi mutwale ekyokulaba ng'omwana ono asigala yeeyita kuba okimanyi bulungi tuzaala abaana newabaawo akukyawa for no reason either nga oba maama yabadde influence. But I think Tamale Mirundi Junior is this clever guy who has survived with social life gundi obulamu bujjamu kaluubirira olw'erinnya eryo kitaawe eriyamuwa kakati bye bisigadde mu bimusonyiwa kuba ebyaddala nze Mirundi yansomesa amawulire naye ate omutabani we nze namuleeta mu mawulire nze namutandika namujja mu psychology mu first year ntujja nga tutambula mpaka lwe ya farming kati nakola byakola ki byaga naye okuba siri mu type ya content gwakola akola n'abakola content oyo era abadde amukoze bulungi kati nkusaasirako abaana be wa parliament abadde onnyo ku lwa kitaawe saasira abaana b'abawala balina obulumi bungi kuba abaana ba Mirundi yabadde abawaganyaza Mirundi nga ye bwe wasa omwana we bwe muyomba n'omwana asooka vuma muku ye mu maaso ga Tamale omwana we takola nsonga asobola okudisagringa nabo bano ewaka n'abavuma bubi nnyo naye wafuluma geeti n'omubuuza nti kozi obadde oyomba naani gagakozi mbadde nnyo kubanga ekyabaana be kyo tekikola ki so ejja kuba pain nyingi eri family naye tukikkiriza nti Mukama yakiteekateeka. He has fought his battles and he was one of the greatest of his time. Mu time ye agikoze bulungi ne generation ye nagisavinze newankubadde abadde mu myaka 60 tuyinza n'obutagituuka naye buli omu asobola okubaako kyakola ki kyamuyigirako. Sembayo nga nsaasira bafaani abadde bamwagala obalye waliyo omuntu atasubwa Mirundi
nga ye ali musobola mwenna okwogera ng'alinda tamale akyogereko nga lwatakyogeddeeko mukkirize nti Katonda yagabira yakolaki natwala bw'abanga Mukama yamututte tujja kukikkiriza so tujja kugoberera enteekateeka z'okuziika fe ababadde bakola naye we tuba tubadde tulinaku we tunyiiza tubadde tukola bukozi si bibadde bya buntu mubitusonyiire tujja kunyolwa nnyo ate naddala nze kontenti wange abadde ayimirirawo nnyo omuzeeyi oyo nga mprotectinga ng'omuntu nga njagala ng'omuntu nga mbuulira bingi ne bwe kuba ku baana be oyo omwana wange bw'ati ng'era bensobola okwogera nabo mugana naye muzeeyi yagambye atya bw'ati bingi so bwe tunyiziza mutusonyiwe bwe tuyambe mukikkirize nti kakino kyekikola ki kyekiriwo tusobole okumwerekera obulungi mpaka naffe lwe tugoberera olugendo lwe lumu nga lwako